mukama bankubire temugwamu maanyi mu buli kyemukola kubanga ffenna tuva eno teri muntu yenna abuuka n'afuuka w'amaanyi ffenna tuva wansi nali mbaddeko mu Ghetto enankulabye eyo mu Kampala era embeera gye nayitamu nange teyali nnyangu era kyekimpa amaanyi okuba nga kyenfunye ensi nimanya nti kangaba neko ne kyali wange kubanga omuti gwa sabbuuni gwa bbeeyi akawunga ka bbeeyi ekyokunywa kya bbeeyi byonna mbimanyi ne ŋŋamba wagayi sosimba emwino omuganda sikyali simba mbayakusasule kutwale ati sosimba ali mukunotekera masu omutima gwakwatawo nkwatatu atutula tutu ayatututu sasole kwinini sasole kwini wasasole kwinini niko kamba nanye nimpura mubiri nugwiza wawe nikala nikikulata kitera babuuzaako of course muri gye kyo kirina okubeera mbagala nnyo banyambalala. Thank you for the love and support. Simanyi kyenyinza kubeebaza. I don't know what I can do. I don't know what I can say. Okulaba nga mbutuufu muwulira okusima kwange kuva ku ntobo y'omutima gwange. Mwebale nnyo. University in for me looked like so big, but you made it look small for me on my side. So mwebale nnyo. Eva is watching me. Anga omanyi wajja nompagira banange weebale nnyo tojjango kubanyambala. I don't know what I'll ever do oba bawa, but I really appreciate. So tonight tuli ku Vibes Lounge and I'm happy to be part of the whole experience. Tuinako many artists and myself I'll be performing all your favorite songs kuvaka soka paka kasembayo, and of course MC Kacheche will be the baddest MC, like you already know. Ray G alongside so many people, and I can't wait to really perform for you guys. So mujetu nyumire as Vibes Lounge is celebrating our 1 year in the business and keep supporting it. It's been a while since I last performed in a club, in a place like this. So mujetu nyumire vibe ya lounge ya njawulo. And also I'll be going down to the street kids. I've been at Charirako last time before my concert, and I've been, sending something for them every month. So nafunyo mukisanga nzije nengamba ratsiddayo nembalabako because basically njagala nange kino kyenyinza okuddiza abanyambalala for supporting me. We've carried a lot of things, ebyokozesebwa abakyala, pads, ebyokulya, the kids and stuff, ebintu emmere, and basically for me it's like a thank you. And like I promised to these street kids, njagezangako every month to send in at least a soap, which I've been doing and I'll continue doing. Okulaga my love for Mbarara and the Western region at large. And basically, unless you have any other question, but that's it from me. Any 2-3 questions? Kale, fine. Okay. All right. Okay. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Give it a wow!
wansi. Mwenna mutule wansi. Mutule wansi. Mwenna wansi. Wano yabalaganisa buli mwezi agenda kubanga afuna omuntu wabawaayo leero omwaze naze yekka alina byabaleetedde agala soka ababuuzeko agala kumanya wemuli tugambe kyatuleetedde ebirifuekigalo z'amaanyi atubuuzeko Suprised kwe bulijjo mbeesunga akimanyi nzija Mbarara nene ngamba kanzije mbabogeko era mbasanze muli fiiti nnyo kibadde essanyu lingi tukimanyi Ghetto si nnyangu kubeeramu n'olw'ensonga eyo okuba nti manyi bizibu nnyo okubeerawo mu mbeera eya Ghetto naleeseyo ku bintu ebisaamusaamu muli emmere sabbuuni n'ebirala bingi nnyo nasemba okujja wano kyemmanyi abamu mwajja ne mumpagira ensati yange era mbeebaza nnyo nange saagala olumu wenfuna saagala kulya nzekka njagala nendya n'abantu bange abanjagala era muli bangi naye nasazeeko akitiri bensaba bembambadde balyeko ku ekyo nange kyetuyanira ate kyemumpa nange nga mupagidde mu nsati zange so nsaba Mukama abakuume ate neera maaso eyo tukomewo mu kifo kyekimu tube nga tufunayo ku bunge ne tunyumyamu ng'abatali regula tulina abakibo
Umukono gumusheshe gwakute kusikira umutima arari attention mukagari umutima nsotsa ngakagari sikana bize bomat the process ayesa kunat alabiwe you do that you mulunchi ayibera shooting ateka nimira yono jinji aloba dos in front to me you know Ghetto. Kimuletaano kubagamba nawe osobola. Kubyamasanyalaze gonna agala kuwa omutima ogw'omutima natutuka mu gitu kyemalira ate ne mama ngenda kumugambayo kino nakutumidde Suprised era ne mu lunaku ngenda kuyigira Okay. But now talent is about to get to know what you're getting. So, Spice Dana yagambi buli wajjemba agenda kubakolera surprise. Nere leo gaye mogenda kujja. Nkubidde regional manager wa Pepsi Cola. Nagamba ne Spice ngalina omutima omulungi. Ku bintu byagenda okuwa abaana abo. Nga Pepsi Cola tugaseko bondi katoni 10 eza soda. Pepsi Cola family. Nagamba ngu agenda kuwa ile t-shirts ne kofira. Nazo nazigatako. Kama Suprised and Pepsi Cola. Mchukua ngalo za amani. Katako Spice byalese. Simanyi na kumanya. Twabala na kubala. Sokachamba de namba Spice. Yogera kuna abantu bo tubasavinga ebyokunywa, ebyokulya ndoza bajja biwa abakulu babalenga basavinga. N'ebyokunywa bya kunywera wano. Tulina kubinywa akosaawa zino simo kibi. Chiri chicha. Bara yawe. Mbakunda muno. Bagalanyo. Mwebale kunyaniriza, mwebale kunjagala ngebbanga lyonna. Simancha kwagamba. Nekimba mmanyaze katini kenfuna njagala ngabaneko n'abanjagala. Era yensonga lwaki nze konna bakatini kati ajja kujja. Tulinawo soda.
Cheche tuyinawo t-shirt ekyemmanga bakolesa leba n'abaweebi babi mukitwale mumanyi nti mbagala nnyo bivudde kutobera mutima gwange azireyo nkole nyongere okufuna ate nkole ki tugabanire wamu mbagala nnyo tetugenda okukola tugenda birekera abakulu bano ndowooza ngete muli abangi ebimu tugenda nywerako wano mpola ebisigadde bajja funinga gye bawa abaana ba Ghetto kubanga nze badde tageti yange omwana wa Ghetto naye afune kasabuni ke afune emmere ye wali afune akokunywa ke. Okay, so kyengenda okola njagezaako nnyo okubiranga omulanga bemba nsobodde bakyali bange bagambe nti Mbarara wali mu Ghetto wali bayitawo batya mu katundu wetuli mutise wali kabaka njagala bakyali bange betagayo ku ngoye betagayo ku mmere era wali abangambe mukama bankubire temuggwamu maanyi mu buli kyemukola kubanga ffenna tuva eno teri muntu yenna abuuka n'afuuka w'amaanyi ffenna tuva wansi nali mbaddeko mu Ghetto enankulabye eyo mu Kampala era embeera gye nayitamu nange teyali nnyangu era kyekimpa amaanyi okubanga kyenfunye nsi nimanya nti kangabaneko ne kyali wange kubanga omuti gwa sabbuuni gwa bbeeyi akawunga ka bbeeyi ekyokunywa kya bbeeyi byonna mbimanyi neŋŋamba wallahi atlist banange ebintu tugenda bikwasa omukulu ono nono wano kyemanya abasinga mwena abategeera bulungi yes biri mikono mituufu okusa sabbuuni zonna